Bwetogera kati omukyala Robinah Nabbanja ate akiguddeko baganda bange mikwano gwange mwami Osei Buhabulwa bwamuyimiriza. Kino nno kivudde ku kuswala kwaguddeko mu bitundu ebyo ebyebusoga. Abasoga we bamugambye genda twakoowa, twabakoowa dda twabakuta. Ebigambo ebadde biva mu baganda baffe abasoga nga bawerekeza omukyala Robinah Nabbanja okusinziira ku ebyo byagenze mu maaso n'okukola n'ebifuga bbiri batadde ku bantu baffe naddala ab'ebitundu ebyo by'obusoga ne bayiwa ekitiibwa kyabwe kyonna ne babalaga nti balina kiddako kwegamba bambi kibaleetedde okuba nga balina ennyiike. Bw'atyo bw'alabye nga Ssaabaminisita be bamufubutula, ndowooza mwami Museveni nga mumanyi ayagala nnyo abalina amaanyi, ayagala nnyo okubuukira etokota. N'agamba Nabbanja tokyalina lugendo, abantu bakooye balimbye nnyo, kulimbisizza ekimala. Era bwe batyo n'asalawo omukyala Robinah Nabbanja amuwummuze. Omanya Museveni alina kyayagala oyisaawo, omanya Museveni alina ebyo byali mu kubala. Naye nga mwami Museveni tongera okujjukiza nti Nabbanja oyo newadde omugobye wadde omututte talinnya, naye abaddewo era akubeereddewo era omukoze bye mukoze, naye naawe omanyi okimanyi nti olina ensobi ey'amaanyi. Kankulage ate embeera nga bwe badde nga maama Robinah Nabbanja ate bamufubutula tutteni ebusoga. Ojja kakasa nti Museveni ayinza okutuma naye ate n'okumaikaza. Enguudo za wano Budondo muzitegeera nga Jinja bweri mu tawuni, mulaba mutambulira ku koolasi. Yes, wano ntambulidde ku koolasi okuva ku kubo. Yes, ate n'ebirala nga tugenda kubikola. Mwe mugumire ku NRM. Tewabawa ababuzaabuza mbabuulidde amazima ga Katonda. NRM yeyina program ezigenda okukulaakulanya Uganda, ezigenda okukulaakulanya Jinja. Enguudo za wano Budondo muzitegeera nga Jinja bweri mu tawuni, mulaba mutambulira ku koolasi. Yes, wano ntambulidde ku koolasi okuva ku kubo. Yes, ate n'ebirala nga tugenda kubikola. Mwe mugumire ku NRM. Tewabawa ababuzaabuza mbabuulidde amazima ga Katonda. NRM yeyina program ezigenda okukulaakulanya Uganda, ezigenda okukulaakulanya Jinja. Njagala okubajjukizaako ndi Muganda. Omanyi mutera ne mulowooza nti ffe Abaganda tetulina proud yonna gye tulina kweyita. Ndi Muganda neemanyi. Manyi okukwana naye simanyi kulemezaamu. Singa nkukwana nga ggwe gye nkoma okukukwana gy'okoma okunfujjira amalusu mbeera mu ssiru kyenkana ki? Okusigala nga nkwesibako. Obukulembeze bwaffe naffe ffennyini mu kutandika twajja twogera ekintu kimu Free Dr. Kizza Besigye. Ate nga ggwe ogwo omulamu oguvuddeko era ogwerabidde toyagala na gusiinyaako ogwa Free Dr. Kizza Besigye n'odda ku gwa Besigye w'amaanyi okusinga Kyagulanyi. N'odda ku bya Besigye true opposition leader yekka, abala bali ku byabwe kati yejjeyo. Kati essaawa eno ommanja okuyimirira naawe. Kyokka nze buli lwe nnyimirira naawe mbeera nga akwesibako, mbeera nga akwerippako. Owa FDC eyafulumizibwa aba National Unity Platform najja n'akola statement ye active opposition leader yekka, ye active politician ku opposition side yekka. Nze bwe nzija okwanikula n'enfuuka akolera gavumenti, n'enfuuka ayagala okusaanyawo opposition ate oli. Kati nzo opposition nkutte ku ya musaabaze, naye ate oli akuba emikono gya driver y'omwogerako kitagenda kukuba emmotoka ekigo. Oba ekigambo opposition kitegeeza Besigye nga n'abaana bye babagamba mu bibuuzo define the word opposition, ateekawo buteesi ekigambo nti Besigye n'afuna tiiki. Opposition etegeeza nze naawe ekkomera eritukuŋŋaanya ng'abasibe era mwe tulina okuwuunaganyiza ebirowoozo bannange tutolose tutya. Kakati mwe mulemeddwa okukubaganya ebirowoozo ku butya bwe tugenda okutoloka okuva mu busibe omumpembe Yoweri Kaguta Museveni bwe yatuteekamu.
fokasi yammwe eri mu kukozesa mbeera Dr. Kizza Besigye yakyasinze asinge era yejjeyo aveeyo ate mutubanja ki? Omuyimbi yayimba n'agamba nti bw'oba osinga singa, bino si byakusinga. Alisinga omutuufu n'alabikira mu kifaananyi y'oyo alitusomosa omugga Sinaayi n'atutwala mu nsi ensuubize. Otherwise mu kaseera kano tewannabaawo w'amaanyi kubanga tetunnanunuka. Tusooke tumale okununuka, then ebisigadde tuliraba ani yasinga okukola ekinene ennyo mu lutabaalo. Bannaffe aba FDC mulekeraawo okukozesa ekigambo the true opposition leader, the only opposition leader, the only nene n'okulowooza nti yali alina okusembayo ku opposition. Senga yayagala okusembayo yalinunudde bannayuganda n'abeera nga yo opposition asembyeyo ku mulembe Museveni. Naye mmwe embeera ye mwagala gikozesa kukakkanya balala, mwagala kugikozesa okuzannya ebyobufuzi eby'ekito eby'ekijjegolo okubanga mwagala okwematiza ba RP baffe. Siganye mwali ematiza naye embeera y'abasibe yeebasanyusa. Tolabanga mwerabidde n'okujja abasibe mu buwambe bwe balimu okubabuulira engeri gye bagenda okutolokamu, muzze mu byanze ensinga mu kkomera. Njagala musingire mu gavumenti, saagala musingire mu kkomera. Embeera ya Dr. Kizza Besigye bw'onoogikozesa okunzikakkanya nange mwe ŋŋenda okuyitira okukujjanjaba. Twalina omwana ng'amuyita Wasswa, bambi mukwano gwange oyo yafa sickle cells emyaka gyadda. Kafa kakyali kato kubeera twali tukyali bato. Naye nga Wasswa takubwa, Wasswa tagambwako, Wasswa mulwadde. Naye nga Wasswa ayagala nnyo okukozesa embeera y'obulwadde obwo okutulugunya banne, okuvuma banne, okukuba banne, mbw'olw'okuba ye takubwa nakakuba engolonze nakayisa bubi n'obulwadde bwe namukuba ate bubi nnyo nti nze tokozesa mbeera kunzikakkanya. Kyekimu n'omwana omulwadde ewaka anywa katunda, alya ku biki, alya ku birungi, n'okutumira maama onaganya okumpeereza. Omwana wange mulwadde, ojja tuuka ekiseera tukulabe ng'eyeerwaza kubanga ggwe bw'obeera omulwadde lw'ofuna ku services ennyingi ewaka n'ekitiibwa n'okuwaanibwa n'okusemberezebwa ku bintu by'otasobola kutuukako. Tujja tutuuka ekiseera tulowooze nti wawona dda naye okyerwaza, oba tewali mulwadde naye wali weerwaza. Kakati embeera eno Dr. Kizza Besigye gy'alimu eyaba mu ŋŋambire, gwe bw'oyagala okugikozesa okukakkanya abantu, nkuba ebituli mu kusibwa kwe. Ekiramulekeraawo okunoonooza n'okuwakula entalo ze mutasobola kuwangula. Mu ntalo ez'ebigambo temuyinayo muntu mu FDC asobola kuyimirira nange ne twetwala. Bwe muba mumuyina mumuleete one on one. Bwe muba muyinayo wa FDC asobola okunchalenjinga mumuleete tumuvuge one on one. Kitegeeza nti muwakula entalo ez'amayinja ate nga musula mu nnyumba za birawuli nga be mulwanagana nabo oluusi basula mu nnyumba za ssubi. Golowooza ani abagenda okufiirwa ennyo. Mu kaseera kano ffe abaali badde bakwatagana tuwolereze Besigye era tubeere bumu kubanga mmwe bannannyini mufu. Oyo mufu wammwe si waffe, nkiddamu, oyo mufu wammwe si waffe. Naye nzize nkukaabireko ku mufu ate onkuba amayinja. Ondaga sisaanidde kuziika mufu omukwano nga nkwegulako lwaki nange nkwesonyiwa. Bannaffe twakoowa okwesiba ku bantu, twakoowa okwerippa ku bantu. Ffe lwe mufiirwa ne tuziika, ate mu maziika gye mutuzza okubaziikirako ne mutuyisa bubi.
nkuba ebituli mu kusibwa kwe ekiramulekeraawo okunonooza n'okuwakula entalo ze mutasobola kuwangula. Mu ntalo ez'ebigambo temuyinayo muntu mu FDC asobola kuyimirira nange ne twetwala. Bwe muba muyina mumuleete 1 on 1. Bwe muba muyinayo wa FDC asobola okunchalenjinga mumuleete tumuvuge 1 on 1. Kitegeeza nti muwakula entalo ez'amayinja ate nga musula mu nnyumba za birawuli nga be mulwanagana nabo oluusi basula mu nnyumba za ssubi golowooza ani abagenda okufiirwa ennyo. Mu kaseera kano ffe abaali badde bakwatagana tuwolereze Besigye era tubeere bumu kubanga mmwe bannannyini mufu oyo mufu wammwe si waffe. Nkiddamu oyo mufu wammwe si waffe. Naye nzize nkukaabireko ku mufu ate onkuba amayinja. Ondaga sisaanidde kuziika mufu omukwano nga nkwegulako lwaki nange nkwesonyiwa. Bannaffe twakoowa okwesiba ku bantu. Twakoowa okwerippa ku bantu. Ffe lwe mufiirwa ne tuziika. Ate mu maziika gye mutuzza okubaziikirako ne mutuyisa bubi. Kyokka nga ate ffe ne bwe tufiirwa. Mwe temukola ki? Mwe temuziika. Tewaliyo kintu kizibu nnyo nga kukola kintu nga wali wakuyeeya kitera okufa. Nalina kojja wange Amidu Kaddu nga bwampe emmotoka ngende nga pick up. Nga kojja Amidu Kaddu bwampe emmotoka ngende nkomawo bulungi. Kyokka nga ate bwe mba naye nnina okutomera. Kuba yancunganga. Wakati nga munna akutta akati ali mu kusamba. Oba yalina omupiira agenda kuteeba ate lwaki amuvuma yeggwa agamba nti oli weewuwe. Obukulembeze bwaffe mu butuufu mubuyeeyeza nnyo. Awo obuyeeyeza kale buluŋŋamye jangu. Awo obuyeeyeza kale buluŋŋamye jangu omulyango guggule gamba wano ne wano ne wano tekantambudde bulungi naye ggwe weweefuulira wawulira ojja ovuma ojja okkakkanya ojja olabisa bulabisa. Mwe DP yabaleka ne muvuga emmotoka weewaawo nti abamu mmwe mwali mukyali baana bato. Naye yabaleka ne muvuga emmotoka ne weetaaga guidance pooka wanga siimwogerere n'abawa. Bwe kiba nga si mmwe mwasookawo ku opposition nga ne bemwaddira mu bigere mmwe tebabalima mpindi ku mugongo kye kibalimisa abantu empindi ku mugongo. Opposition yammwe yali implanting nga yateekebwawo Museveni. Gwe ate opposition entuufu eva ebeere wewusenesa n'ekikkowe nti nfunye omusika nga siimwogerere. Bwe yassa ekikkowe nga Sebaggala zze. Sebaggala bamulemesa okwesimbawo. Ekikkowe kye yakisiza mu Besigye. Dr. Kizza Besigye gwani gwe wassizaamu ekikkowe kyo. Era nga ggwe bwe wakwasibwa akati lwaki ggwe wagaana okugaba akati. Essaawa eno owa FDC omusanga mpeeka services. Naye ng'ate yalina candidate we zipeeke power. Power ye yali candidate wo kubanga gwe Sebaggala yakugattira amaanyi mu kulonda kwa 2021. Kebe DP yennyini n'ekuwa amaanyi mu kulonda kwa 2021. Gw'ovaako ki ku lwa Uganda okugaba ku maanyi? Gw'ovaako ki ku lwa Uganda okusimba mu mugongo gw'omuntu? Mu bufunze kigende on record nti Dr. Kizza Besigye ye munnabyabufuzi yekka mu Uganda eyagaana okwaniriza alina okumuddira mu bigere. Era bw'oba okaayanira obukulembeze bw'opposition gwe tukwesigise tutya eggwanga. Singa embwa ogikuumisa ensugga n'ezirya ogikuumisa ennyama. Kakati buno obukulembeze bw'okaayanira ku opposition ennyo otuuke n'okuvuma abantu bwe ppo n'okukkakkanya buli omu bw'atagwanidde. Bwe tuli kuwa gavumenti oligivaamu gwalemedde mu nnyumba y'essubi bwe tuli kusuzaako mu ttegula olirivaamu. Mwenna abaagala ekitiibwa musooke mugabe ekitiibwa. Ate bw'okaayanira ennyo okulaga nti ggwe yali asinga ku opposition ne ku mulembe ogutali gugwo twakuwona buwonyi obutafuna buyinza. Manyi wabaawo ebintu ndowooza Mukama byaleeta ne tubyevuma ne bitunyiiza nnyo naye aba n'ensonga. Omukulu oyo tulabika twamuwona buwonyi n'obutafuna buyinza ate olaba akayanira bukulu bwa opposition.
olaba akayanira okubeera owakabi ku opposition. Nze buli bunaku ovuma muzadde wange gw'oyagala owuwo abeere safe. Nze singa ovuma maama wange manya nti n'owuwo ŋŋenda kumuvuma mulangire mukole nti atonye mooli n'obwereere bwe mbumulage. First of almost mwe kennyini mwalemwa okudifendinga ensibwa ya musajja wammwe. Ensibwa ya musajja wammwe navayo ne ŋŋaa tebiriimu mmundu omusajja waffe bamuwaayiriza bamusibako matu ga mbuzi kumuliisango. Mwe wennyini ne muvayo ne munga kiraba ekimwa ekisiru kino ekitategeera ate bamukutte ate kati mukayana ki. Mwe kyabasanyusa kubanga alina emmundu bw'obeera nayo olowooza ki ekibeera kiddako oba musango ki ogubeera kugenda okuggulwako. Ne tulaze ensi bute gavumenti ya Museveni bweyingira mu nsi endala n'etoolayo omuntu ng'emuwaayiriza ogw'emmundu ate mmwe ne mujja yasogera by'omanyi ye yasamira muli dokita waffe yayina emmundu mwe mufunze mwagala okukikkiriza nti bamukwatira wano n'emmundu. Kati mufune balooya abalungi. Free Dr. Kizza Besigye yange teyamba eyo gy'ommanja. Mufune balooya abalungi kubanze obwolooya bwange ku saidi yange kyali ekintu kimu never and ever Dr. Kizza Besigye okujja n'emmundu wano nga tezirina kuyeekera Uganda. Tekisoboka era zaayitawa era zaatuuka zitya wano. Then lwaki yo gavumenti ya wano tepiikinze interest mu musango ogwo? Singa emmundu ezo zaali za bulabe nga bazikwatira wano zaali za bulabe wano zaali za bulabe e Uganda. Zirina kuvunaanibwa ba operative ba wano aba security oba be Uganda. Bwe baba pisto bamukwata nayo mu Kenya. Pisto esinziire Kenya n'ekuba e Uganda. Bw'aba yali agireeta Uganda ng'agijje wano, gavumenti ya wano ye yalina okukukwasaganya oyo naye ye yamukyaza Martha Karua. Mwagala kuleeta minoko ku muliraano kubanga bw'ogezaako okusinziira mu nsi eno okukola ku nsi eri obuyeekera neeno ensi yennyini obeera ogikozeeko obuyeekera ne tubiwakanya tebakwatanga ku dokita waffe na mmundu mmwe bennyini ne muvayo ne mukikkaatiriza nti bamukwata nayo. Kati mutubanja ki? Mutuwagaza ki? Mwe eva ne mwagala okweyita babbingwa. Mwe eva ne mwagala okukkakkanya abantu. Songa wadde taata abeera mukulu ne waliwo akaseera we katuuka nga abaana be bakutte obuvunaanyizibwa bw'okumutembeeta. Era nga taata takyebuuza omwana wange bamujjanjabye ng'omwana ye yeebuuza taata wange bamujjanjabye. Mukiri batwalira ddi okukkiriza nti mu kaseera kano tulina okukolera awamu okuggyawo Nakyemalya tewaliwa owuninga opposition. Kubanga n'okuvaayo okulowooza nti gweko owuninga opposition kya buswavu. Nga mutya nti nze nkulira abasibe oba mu likodi zo mubeera mutya nti nakulirako ku basibe mu bufunze naye baba baakusibako wali okoze eki. Tulina kulwana kwejja mu bunnya bwa musajja. Eno Museveni timba teina choice emira embuzi emira abantu. Ffenna ejja kutuzinga lumu etumire. Naye weewaawo nti ffenna ejja kutuzinga lumu etumire ate abakutte omuggo bagikube. Bwe mugaa temumanyi kkuba Besigye yakubanga obulungi talina muggo leero gukuba. Si alina omuggo leero ogukola ki? Ogukuba. Nabwe kityo baganda bange aba FDC. Mukwano bunnumba nkulumba. Bw'olumba owange nnumba wuwo. Okujjako nga mu opposition mugirinako ekyapa alumbye Kyagulanyi abatakubye opposition. Alumbye Nuupu abatakubye opposition. Wabula alumbye FDC eno gye tuwulira eyayiseemu ssente za Museveni empitirivu nga ne wa Dr. Kizza Besigye nawulira nga po agamba zaatuukayo. Bw'oyagala mpite opposition. Si kibi okumuyita opposition. Singa nange we muyitira opposition osooka noga nti naye newankubadde omusajja nkaabiddeko tusooke empalana tuzizze ebbali. Naye bamusibye oyagala okukozesa eyo embeera. Yewa opposition yekka omutuufu. Yewa opposition yekka omutuufu. Museveni teyali badde muyeekera mutuufu singa obbo teyamuteekako engalo.
kuba mission y'obuyekera teggukira muki mukomera obeera oti opposition omutuufu ng'oli ku mpingu gwe kyogamba nti kizibu nnyo okusibwa bwe kibanga okusibwa mwe muli amaanyi ga Dr. Kizza Besigye kogenda okuyitiranga okukakkanya Bakyagulanyi kogenda okuyitiranga okukakkanya buli omu nga kyekyangwa ennyo mu Uganda akedde ku makya osibwa ku bwereere olaba osobola okwetwala ku poliisi noga munsibe okusibwa bwe kubanga kwe kudefininga freedom fighter then fenna we can be akedde ku makya ng'oyagala kusibwa tosibiddwa ku ssaawa 3 ez'okumakya oba obuwungedde ng'oyagala kusibwa ssaawa 3 ez'akawungeezi tobeera mu kkomera munda kati onnyumiza okusibwa Dr. Kizza Besigye yasibwa ali mu kkomera ye freedom fighter omutuufu bwe bayeyo minzaani kwe mulinnyisa ba freedom fighter nyangu kusibwa just kusibwa busibwa nga bansiba nenfuuka freedom fighter nzaali wano nsofuluma nga sinnatuuka ku luguudo nga poliisi emaze okunkwata kubanga ebisibisa mbikola ki mbimanyi nabwe kityo temuddanga mukukozesa mbeera ya Dr. Kizza Besigye okukakkanya abala kijja kutuleetera okulowooza ti kyekyali ekigendererwa kyammwe mu kumukwata oba si kyo nga yemmwe mwekwata kubanga fe abanupu twayimirira nammwe from day one kabe ye excellence kabe secretary general secretariat yonna nange lwe baamukwata oba lwe bagaa nti lwe baamukwata nakeera wano nenkola vidiyo wallahi ng'erimu free Dr. Kizza Besigye free omulwanyi waffe kubanga mulwanyi waffe ngenda okulaba ono ayina amagulu atayawula mikono n'amagulu ge ayina ensingo emulinga akati ka muwogo ayina ennyindo emulinga ekigaaga ayina okutu okugazinga paaka ayina ebisige ebimulinganga wangi ayina amaaso agamulinganga obutuli bw'eddiba ayina okugulu okwokusatu wakati mu magulu gwe era kwakozesa ebiseera ebisinga okufuna ku kyokulya ekyamangu naye nga zze akakkanya Kyagulanyi ku mbeera ya Dr. Kizza Besigye njogera kakwenza nga tayogedde free Dr. Kizza Besigye okumanya muli basiru muli basiru barakallahu fikum nga tayogedde ku free Dr. Kizza Besigye nga takubye mu masiga malamuzi bituli ne kooti masho omuwozesebwa Dr. Kizza Besigye yakangalu kooti nga tagikubyemu bituli nga takozesezza mbeera ya Dr. Kizza Besigye okulabisa gavumenti nga ye mbeera ya Dr. Kizza Besigye gy'ayitamu agikozesa kulabisa Kyagulanyi mu bufuuze kunze naawe ani abaakolera Museveni sikulimba mmwe mutuleetedde okufuna ekirowoozo nti n'opposition yammwe FDC yali planted kubanga ebakwata Dr. Kizza Besigye gwe eyalinoonyezza emiwaatwa mu okubira gavumenti ya Museveni kuba ekyokwogera oba okimanyi n'ekyokukola obeera okimanyi nti Jamiru mukulu gwe mugamba omutujju ate omuyeekera nga n'akabinja ke kakyatujja abantu mumuleeta ku Buganda Road Court ono gwe mwekenga obwekanze Nairobi oba yali agenze na mu bwenzi bwe oba yali agenze kwewummulirako nze naawe oba yalina enkolagana ye ne Martha Karua nze naawe mumuleeta mu Kangaroo Court tugambe nti ekigendererwa ekiri emabega wa kino kyeki gwate kakwenza ye yali kutte essimu nga musajja waffe akwatiddwa n'atakuba mu gavumenti bituli era n'atayogera kigambo nti free Dr. Kebbi nga ye ekimuleese okwogera Kebbi wa opposition omutuufu yali akitiivu yekka abalala baali ku byabwe nga kyekimuleese n'akomawo end of the post then you are an idiot Besigye gwe akunyumira oli munda y'ensonga lwaki toyagala aveeyo kubanga mu kubeerayo kwe gwe mwoyita okukakkanya Kyagulanyi waliwo guy wa FDC erinnya sijja ddiyogera kuba saagala mmuwaamu yampeerezza message nga nvuma otunulanga embizzi Besigye omusinga ki otunulanga kino sirina mukwano kyemusinga era tekikwetagisa kunsijukiza nti Besigye dokita Besigye kano sirina kyendi sirina kyemusinga era siri wano kusinga ne point eri emu gwe bw'owulirira otyo ku Dr. Kizza Besigye
gwe ki ekikulowoozesa nti ye muzadde yekka ayina abaana abamulumirirwa buli omu ayina abagoberezi be abamukkiririzaamu gwe leka kukozesa mbeera ya dokitaali okukkakkanya obukulembeze obuliwo ku opposition obwasikira obukulembeze obwa Dr. Kiiza Besigye. Ate era bwe muba muwulira mutyo positi mwazikoze obusungu bungi ne video naye ekyo kyenjagala muwulire nti bw'ati omwana bw'awulira nga bavumye muzadde we nga bakkakkanyiza muzadde we then kati mu kiseera kino mwalizeeyo ku lugendo lwammwe olw'okununula Dr. Kiiza Besigye naffe oba osanga tujja beegattako bwe munaatwetondera mutwegayirire tubeegatteko naffe aboogezi abamu tujja kubeegattako kubeera bwe twatandika naye bino bye mulimu yasinga ate nkupuluvinze nti si yasinga ate oyomba kati oyombamu kyo nina ensonga lwaki ebiseera ebisinga buli wemba ngenda okwogera ku kintu nsooka tuteekawo katambi ka reference nkukwate mu kamwa ebiseera ebisinga njogera nnyanikula mmwe Kakwenza Gashumba n'abalala muzze mwogedde mbu Besigye olw'okuba ali mu kkomera mugeya mukozesa okuvumanga bano fe wabula tumukwatirwa ekisa olw'okuba nga musibe mumureservinge temumwogerako nga mumukubisa ffe nze nalabako ku firimu y'Abachina ng'oli akutta omuntu amuuba ati amukubisa munne kakati bw'opuubira omuntu omunkubiso yankubaani ye yennyini gw'owubisizza okunkola kye okunkuba era nange gwe ngenda okukola ki okuwuttula mwabakooyo okukuba Besigye mulekeraawo muwuba ng'omuggo nkiddamu abakooyo okukuba Besigye mulekeraawo muwuba ng'omuggo abaagala ekitiibwa muwa abantu abalala ekitiibwa teri mwana wa mulirwana mulungi kusinga mwana wange gwe nneezaalidde ne bwali bamubi atya teri mwana wa mulirwana mulungi kusinga wange gwe nneezaalidde ne bwali bamubi atya wakati mu kumpaanira obukulembeze bwa Dr. Kiiza Besigye n'okukkakkanyizaako owange sigenda kuddira ate gwe omwana owuwo ŋŋambe nti ye mulungi okusinga owange gwe nneezaalidde osanga oli ng'ayita maama we nti maama wange omulungi naye nga mu ba Miss Uganda tasobola kuvuganya oba teyavuganyaako naye golowooza wabaayo omulungi okusinga nnyoko oba kitaawo gwe ki ekikulowoozesa nti omulungi we yalina okuba omulungi wange era gwe ki ekikulowoozesa nti nze nina okuyita owange omubi olw'okuba njagala okuyita owuwo omulungi mutugjeeko olumbooyo oyo mutugjeeko olugezigezi nakyogedde ate sigenda kukizzaayo mulekeraawo okulowooza nti ettaka lya Buganda Abaganda tebakkirizibwa ddizannyirako bya bufuzi era mulekeraawo okulowooza nti ettaka lya Buganda ye mmwe muyina moral authority muyina rights ne license ezannyirako eby'obufuzi ng'abaana bannannyiniyo tebakkiriza kubizannyirako n'akasemberayo ddala atayina ngatto tayita mu maggwa ffe tuli maggwa sooka oyambale engatto ng'onootuyitamu ffe tuli maggwa sooka oyambale engatto ng'onootuyitamu ne mutuvuma ne muvuma omukulembeze n'osanga ba NRM we batuvumira ng'ataddewo komenti ekkaatiriza okutuvuma ng'alinako ekifaananyi kya Dr. Besigye era nga wa FDC omulala yakoze posti namba ono akolera Museveni era y'omu kubawamba abaana e Nairobi aba FDC yoyo yennyini bamuwa ssente n'abega abaana aba FDC nze munne nabamanya n'okubakwata babakutte nali sibamanyi naye n'ekirala bwe mba nsobola okululingira wano e Kenya ne nkwasa abaana ba FDC kati gwani antambaala oli ani then whom are you okuntambaala mbu bw'oyogera ku Besigye oba okolera Museveni wabula owa Besigye bw'ayogera ku Kyagulanyi yabeera takolera Museveni mbuliro wa FDC agenda ku mpewo ng'ayogera ku bikyamu bya Museveni bonna bwe bajja ku mpewo boogera ku Kyagulanyi abatakolera bo Museveni
mulinga embwa bwe muba mwagala ekitiibwa musooke mugabe ekitiibwa. Ate era dokita mulekeraawo okumuwuuba ng'omuggo gwe mugenda okukozesa okukubanga abantu. Kuba oyo gw'owuubye ng'omuggo okukuba abantu tteke naye gwajja okukola ki? Okukuba. Ate era njagala okukibategeezaako n'okukikkaatiriza. Uganda si ya Besigye na Museveni. Uganda eri beyond Museveni ne Besigye. Because waliwo ekiseera nga Museveni Besigye nga ze opposite sebbiri. Uganda nene nnyo okusukka ku Museveni ne Besigye. Era mulekeraawo okulowooza nti Uganda yalina kubeera ya Museveni na Besigye. Olwaleero okaya n'omusajja atufuze ennyo kyokka nga ate naye ku opposition ne mu kaseera nga wavaako oyagala okuyeekera abagiriko waakirigodde ku opposition. Bwe tuli kukwasa obuyinza gwe tuba kubanga twakwasaamu ku buyinza okulemberemu ku Uganda tewaali tufutubaddeko nga Museveni. Olaba otufutubaliddeko ku opposition naye bwe tukwasaamu ku buyinza tewaali tufutubaddeko nga Museveni. Yenze yeekolera itongo ayagala ekitiibwa gaba ekitiibwa. Ayagala okumanya omugaso gusooka omanye omugaso gwa banno. Era ayagala okutiibwa naawe sooka otyemu ku banno. Otherwise ovuga nvuga.